abasumba abatakamwena mwena n'omugole watwali mu idiiro. Ladies and gentlemen and all residents and our great sangairo okuba bonna mwena mwena, you are all welcome. Era n'abo omukulembeze ow'ekyalo. And I'm also a leader. Ntuusa kwebaza abasumba ababiri abaatuuka eri. I want to put my appreciation for the two pastors who approached me. Ne bantuusaako ekirabo eky'amaadi kino. And they brought me this gift of water. Era zena kye nakola nage mukama wange chairman LC wano nga bwe twawula ekyalo kino. And for me what I also did, I went to my co-LC. Nagezaako okumutegeeza ekintu kino yakisangaaza. And I tried to inform him about this thing and also welcome. Bw'amala okukisangaaza, after that, yatuusa ku muntu mwene kyo atwala ettaka lino. We also went directly to the landlord of this place. Era twebaza omulenzi ono omwene ettaka lino yatuikiriza okutawa amaadi. He accepted us to construct here. Era tweyanza ino ensula eno ebairiwo emyaka tuzaalibwa ng'eriwo. I want to thank you so much that we were born when this well was there. Aye kyamukisa mulungi nti Katonda tiyerabira babi. But good enough, God does not forget it. Era ndikwenda akola ekisooka. And I want to do one thing first. Nga abataka bange bano nga bakaali kugamwa before my residency start drinking, I'll be the first person to test. Onselere kwa amaadi mpolampola ikaawo. Onselere kwa amaadi mpolampola. I've been fearing this word. Nga tuli nti yogamwa. Bulwaire. Because we need that when you take it. Aye sawa lino tuli nti Katonda ne yatonda ekintu kino era natuwaire ekirabo ekifaanana kiti. Now we know that it's God who created this well here. Era ndikusaba omusumba oyikirize osaba esanga. I will request the pastor to pray for the water. Okay. So let's believe and pray for this water. Father God of our Lord Jesus Christ, we thank you and we honor you, God. Thank you for this wonderful gift that you have given to us as a community through your servants. We pray that this water will be blessed and will be of good health to everyone that will taste. And we pray that everyone that will be taking this water will remind and will remember of you, Jesus Christ, as the only one who has provided it to them. And we pray that they will rejoice and they will have good health. May this water remain to exist for long at this place. And let it not end.
but let it be there that people may celebrate of the goodness that you have done to them. Bless them from today and henceforth. As they drink it, they will have good health. There will be no any disease that will erupt out of it, but they will have good health. In the name of Jesus Christ, amen. Bataka bange amadi gano bagasabire ate twetwenga kuganwa era nze okusigira alamba enenwa ga butupa ayinegaire okulwa Yesu eyakola amadi gano nganwaire obulamu era twebaza omusumba and we appreciate your pastor abasumba mwinjiriri and the two pastors n'omugole waife and our bride ni mwana waife and our sister nti kyongero again mutatwerabira want to forget us abantu banago ku kyalo kuno basiimye ino these people are so appreciated era muterabira inuma and don't forget this ndi kuva kazindalo nga ndikwenda kuwa ku muto wange ono as I leave the microphone I want to asobola okuba n'ebigambo byatuusaaku welcome my younger brother nga mwene ekintu kino eyatuwaire ekintu kino also to speak to us as the landlord nebaza ino Mukama Katonda nti eba muyirayo ayongera okugaziya byonna byonna I pray that my good Lord will lead you muto wange akazindalo nkakuwaire Katonda I want to thank for this grace for the gift that he has given and the men of God who came to approach me and also our dear person who came and told me what they have brought for us. And I said, you know, it has not for me. Let's construct for my people. I appreciate it. I thank so much the donor. May good God bless him accordingly. And I thank the residents. Even the residents say that what you give, it is the best. And may God, he has provided it. And we are seeing it. We thank God in praise. That he knows everything. Therefore, I have officially handed over the well by the name is and Gatante Richard, the landlord. God is good. But we appreciate God. I want to appreciate the leadership of the place and the chairperson, my brother. Kansooke mbenga nnaniriza muzeeyi wange antwala mu tawuni kanso wano kubanga singa teyatulowoozaako twali baire nga kikutu kibaawo emirundi mingi enkuŋŋaana digete giba mu kibuga kyaife kino naye ekifaanana ng'oti ni kino it has never happened naye Katonda akikoze nga kwegamba yeewuunyisa olunaku olwaleero
Kubanga tulibona ensonga efaano If we are seeing the river like this, kulumiza Katonda just glorify God. kubanga ebaire zirasobola kulowooza ku okutereeza insulin. No one has been thinking about putting right this way. Buli alowooza okusima bowa. Whoever has been thinking of coming up with a bow. Bafunaku omukisa ogwa bowa eyasimibwa ku kyakyo wa musumbakazi wa Harrison. All begotten chance of a borehole. Era okuva mu bamu ku babuulizi b'enjiri mu buweereza obw'endawulo. And it was from a certain mission. Naye ekifaanana kino okutereeza insulin babe nga bagitereeza okutuuka bajja upgrading okutuuka ku level gyeri. But something to do with upgrading the level, no one had ever thought of it. Kati nga Idudi Town Council Pastors Fellowship As Idudi Town Council Pastors Fellowship, tugenda okusima Katonda ku lwa mutabani waffe Titus, we thank God because of our son, n'okusingira ddala ku lwa muganda waffe Musumba Kundu Moses and mostly about our pastor eyamuyikiriza okutalaga ensi ajja who akola. allowed him to move to different areas to get fresh. Era tugenda okumwebaza. Our dear chairperson, I want to thank God His grace. It has enabled us to gather here all. Really, we are so happy and joyous. I've taken like 9 years here, but it has been a problem, but since it has been improved like this, we cannot fail to thank God for and we are thankful the grace of God has enabled and then I need to bring it for us. I have a school nearby. But many times they escape from me and they come here. But now it is I don't have it. I just pray to God that He will enable you to do more and more. In Jesus' name. Kagoya Amina. We are so happy for this work. We have been taking contaminated water, but we thank you, Pastor. Thank you for loving us. We are so happy for the source. Thank you so much for you brought this. Lwana Luganda Momo. Wanga nalowooza ngati ndakumala atuusa tibaterekeze maadi. Because I had a thinking that maybe she will change and say that I will not work. Naye nenda okwebaza Katonda. I want to thank God. Nti kyamaze kyatuukirira amaadi twagafuna. Banaye ndijja kubasaba. I will request you. Buli ali kuna yatuleyo ku ekigambo ekisooka. Everyone, at least utter the first word. Nti Katonda weebale. God, thank you. Thank you, God. Banaye ndijja saba tukyatulire galala. Let's utter it. Kaisambala kuva ndala paka ku 3. When I count from 1 up to 3, then we shout. Yes, honey. Se Katonda weebale. So when I count from 1 to 3, yeah? When Katonda also said that God, thank you. Aya, now let's count. Katubale, Ndala, 1, 2, 2, 3. Wow! Mukama yeba. Omudumu ogutino okulituwa amaadi. This pipe is not the one giving us, Naye guli kubitamu amaadi. but it is being used as a channel. Chamani sebo waliyo pay kwediteikiriza kubitamu We maadi. have pipes that don't allow water to go through. Naye nenda twatula eri na mumu. But we want to shout
this name Momo, kubanga name ku pipe because it's one, this name is one of the pipes eteikiriza kuzibawo that doesn't allow. Then if someone something scary, just to go into that way. And I say that what I have ever since I started working on water, this one had taken so many years. okuboneka nti amaadhi gano gatuuka mu idudi. For those who have been there or involved, so that this way. Bana tubaire tubonebwa nga tuyida eno naye enuma waifu wabeereyo abasaadda ba Katonda. You have been seeing us coming this side, but behind us there have been men of God. Wabeereyo abasaadda n'abakazi ba Katonda abeeweireyo okuboneka nti amaadhi gano gaija. There have been men and women of God who have made sure that this will come. Era bwe baatuuka ye tuli ne balaga nti benda okutuwa ekirabo eky'amaadhi. And show that the interest that they want to give us the gift of water. Twena twali mu kambiro tweyita eri kyamaani ono. Immediately we came to the LC1. Twamukobera ekyaliwo. And we told him what really took place. Nenda okwebaza Katonda. I thank God. Nti bwe twatuuka yaali But when we reached him, yena yatwala obuvunaanyizibwa. he took the full responsibility. Yatuuka ku b'ekigema ku niba n'eitaka. We went to the landlords and whoever was concerned. Era nenda okwebaza Katonda nti bona beeyikiriza And I want to thank God that they all accept olw'abataka ab'eidudi basobola okufuna amaadhi amalungi. on behalf of the residents of Ekiri to get to safe way. Bana tubakubire ku mungalo. Let's appreciate them. Era sebo kyamaani olunaku ni luno This is the day ife be wabonanga whom you have been seeing. tini ife abaatola sente daakola bino. We are not the one who took money from our practice to do this. Naye einuma waife But behind us, waliyo abakulu abo. we had our person here. That's none other than Brother Hans Peter Oluganda Hans Peter and Sister Momo. Oluganda. Bana tubakubire ku bungalo eddala. Sebo kyamaani abantu bano babuulizibwa njiri. Chairman Jesus Christ. Era benda Katonda. Amaadhi gaidye ku bwereere. Water has come freely. Ezira wala ekikupe kye beetaaga. They don't want even a single Wabula okwenda Katonda but to love God n'abantu be yatonda. and the people that we are. Amaadhi tigaawula mu iddiini lyona lyona. Water does not segregate. Wabula kwenda Katonda aweewa ekitiibwa n'abantu be. Bana tubongere engalo ed'amaanyi. Mukama yebazibwe. Era abantu bano mu kuyida mu kifo kino So when these people are coming, baatuukira mu mikono gy'omusumba waife. they reach in the hands of our pastor. Era omusumba oyo And that It's so hard for people in this place to get clean water. Yeah, they have been just getting it there, but it was not clean. And as we understand, water is something that is fundamental need for the health of people. And water is life also. But the challenge has been there. But we appreciate God that through the servants of God, they connected with us as a church. And we invited them. And we connected them to the village and to the elders and leaders in the community. And through it, now we have clean water. I just say, let's appreciate them, please. Because of it's a blessing to us. So we appreciate for
our brother Hans Peter from Norway, and our sister Maureen Nakai, and the entire team of Jesus, Uganda for Jesus Evangelism team, for working together to see that they bring smiles to the people of this community. Yeah, we appreciate so much. As the host pastor, we say God bless you so much because you have made us proud because of what you have done here. And the community is very, very happy. You can even see their smiles. Yeah, because of what you have done. I thank the owner of this land who accepted that we may put here this. I say God bless him so much. And thanks to the leadership for that cooperation and unity. God bless you all. So at this time, I want to welcome the LOC1 chairperson of this place so that he can pass his vote of thanks to our donors of this well on behalf of the community. Semanda Obadia Mchamzi. Yes, he's Pastor Obadia Semanda Kampala, from Kampala. Momo muwala wange. And then wherever he went, yagendanga akola bulungi he performed well. Now, if you did well to these people of this village, those are the handicrafts. In the Bible history, era omubuulizi w'enjiri asookera ddala mu Bible, Yesu yamusisinkana ku luzzi. Yesu yamwagana ng'agireese n'amaanyi. Yali malaaya, he was a prostitute. Yajja ku luzzi, and then went to fetch water. Okusena amazzi. To fetch water. N'asangayo Yesu ng'ali ku luzzi. And found Jesus at the well. Yesu n'amubuuza bye yamubuuza. And then Jesus asked her questions. Bw'amala omubuuza ebibuuzo ebyo, and after asking those questions, n'addayo n'abuulira ekyalo kyonna. Went back and preached to the whole village. Nsanze omusajja, and said that I found a man. Ambuulidde byonna ebinkwatako. Told me all that concerns me. N'aleeta abantu bangi eri Yesu. Brought so many people to Jesus. Naffe tukkiriza olw'okuba ekikolwa ekyo kyakolebwa nga Yesu yakikola era evangelist yasooka n'abeera bw'atyo. Now if the first evangelist was like that, n'ababuulizi b'enjiri bano nga baleese enjiri eno, and then these evangelists who brought this ne baleeta amazzi gano, and brought this water, kabonero akaleeta ensulo ey'omwoyo mu idudi yonna n'ebitundu a sign that brings a spiritual well and then the surrounding places. Kano kabonero akalaga nti ekyalo kino kikyaliddwa. It is a sign that this place has been visited by God. Twagala okwebaza Hans Peter. Well, we want to appreciate Hans Peter kubanga yakwatagana ne Momo, because he connected with the sister Momo. Si we luzzi lwensoose okuggulawo. This is not the first well that I'm commissioning, ate si lwe tugenda okusemba, and it is not the last one. Amen. That money ends into their own Hans pocket. Peter wamu ne Momo, But Hans Peter and batulaze sister Momo, ekifaananyi eky'obwakatonda they've showed us a picture okulabika that is nga basobola godly okutuusa ssente to make this money reach up the ground. kano kabonero n'eri gavumenti eya wakati. It is even a sign to the government. Bangi bagenda ne batusakira era batukuŋŋaanyanga wano. So many people go and gather Baminisita bangi ne batukuŋŋaanya ne bagamba tugenda kubasakira. and then they say we are going to do this and that. Ku nkomerero ya byonna, At the end of it all, fe babakuŋŋaanya people who are gathered, bamala okufuna
bafuna cheque zaabwe After getting their ate checks, ne ziba nga tezituuse eri bantu. the checks stop Kale fe on the tusaba way. Now for us, we ask nti mwe mwenna baminisita n'abakulembeze ab'enjawulo all the ministers and all the kubanga mwina leaders, amakanisa gye mukuŋŋaanira because you have churches where you leka obwa fellowship Katonda from, bukomewo mu mmwe let the godly thing bwe come mumusasa into okuva you. waggulu When you get things from nga up, Hans Peter bw'agenda n'asaka okuva ennowe the way Hans Peter go n'akomawo and eri get from Momo nga nowhere, and talyazaamaanyiza then brings to Momo, ate n'aleeta mpaka and then they wansi bring up to the leka ne ground. baminisita ne ba MP Let n'abaana the bonna ministers, abasaka MPs, and basakire all abantu people baabwe abantu babeere bulungi get the mu right linnya things eddungi to erya the Yesu. people. Okwo kwe kusaba kwange, That is my request. okwe kusaba kwange ate kwe kwagala kwa And Katonda. that is the will of God. Omulimu ogwampeereddwa The work officials era oluzi luno and this abatuwadde amannya gaabwe we gali the people that he oba gave it to abaluzimbye us, their names abakozesa are here. ensimbi asookera ddala ye Hans Peter, The first one is Hans Peter, omulala ye Momo, and then next is ate nga Momo, beegatiddwa awamu together with ne Christ Our Healer Church. Christ Our Healer Church. Bannaaye katubakubire mu ngalo Let's clap for ez'amaanyi them. Let's olw'okukola clap for them. omulimu. Asante sana. So njagala kugulawo olusi luno I want to open this well, nga ngamba nti mu linnya lya kitaffe saying that in the name of the Father and of the Son n'ery'omwoyo and of the Holy omutukuvu, Ghost. amiina. Amen. Kuno nga twebaza Katonda Opening this well, while thanking ku God bw'ekirabo kino kyatuwadde, gift that He has given us, which is clean, era Katonda yagawadde dda omukisa, and God blessed it all. era tugaggulawo mu linnya lya kitaffe And we open it in the name of the n'ery'omwana Son, n'ery'omwoyo omutukuvu. Ali eyo n'agamba nti amanya gange kandoge olusoga amanyina gange ndetebwa Odhiambo Samuel, nize chairman wa LC1 ekyalo kino. Abatyami bange babaire nga bakalubirizibwa ku side y'amaadi nga tubafuna amaadi amalungi ge babaire banwa, era banwa amaadi ag'obutunkululu. Aye twebaza Katonda abazira kisa bano abasumba abatukolera ekintu kino ekyomuwendo ne basobola okuba nti batuleetera amaadi gano amalungi, era mwebale nnyo okuleeta amaadi amalungi ate ne mutugulirawo amaadi olunaku olwaleero. Tulina essano lingi ery'amaanyi era tujja kulambaala ng'aye ebirowoozo byaife. Twebaza Katonda buli kimu, era tusaba basobola okuba nti kyongero oluvannyuma batakoma okwo, era nebaza n'ekyokubiri nti kino bekyayida nafunye omukisa omulundi ogwokubiri, era nafuna bowa yoona, era abazungu batuwaire olwaide bowa, era balikujja atandika agisima yonse. Era ekizibu ekyo amazima tikiri wano wonka, kiri ku kyalo kuno, olw'okuba gavumenti tefiireeyo ino kutuyamba ku saidi y'amaadi amalungi. Era ebidiba byetulina tunwa ab'ente baleeta ente daabwe danwa amaadi, nife tunatwanwa amaadi malala ago. Okusomoozebwa kubaire kunene, tubaire tulina ensula eyo nga gye tusenamu amaadi ge tuba tubaire awo kanisa n'emikolo. Kubanga loozi naabirye mubuulizira bwigula Church of Uganda era neeyaawo. Mu byonna byonna amaadi naida wano nga tuba n'omukola awo ku kanisa. Tusenaga enaago ng'aye n'ab'ente boona mwe banywekeza. Twabonera nga tuli mu mbeera mbi, aye nga twongera kwegayirira bwa Katonda ayongere okutuusa embeera. Kati chairperson Bwaida yendi nankoba ati muna twafunye chance bajja tukolera ensulere. Kati aye maama mbaire nsaba mbiseeku wano nti ebintu nakwabako nti baba woyenda wogobise. Nali ndigawo n'obuntu bwange buti yaye emotoka daabu nina kwayo olw'ekirabo eky'amaadi Katonda kyakoze eki kyatuleeteire mu kitundu. Twaba basanga mu butuufu tuli basanufu, era tusaba Katonda oyo eyayigwira amajjira ne mu bitta ensula eno gye mutuzimbiire ayongere okutuyigulira amajjira. Katonda atwongereko n'ebindi. Okusomoozebwa tusomoozeibwa ino, then n'okusomosa abantu okuva idudi abajja mu nnimiro buli ssaawa. Aye ekiri ekinene we kigwa eky'amaadi wano genda kutwalirawo n'abantu gabatwale pakeere ku luguudo. Kati ge tubanga tufunye ensula eno wano waatindibwako, tubona nga abantu baife tebaida kufuna buzibu mu kutambula.
Isomero kale lyatandika mwaka ogero lyonna yayira abaana babaire nga babitawo nga bajja ku isomero lino wano erya Muzimu. Abaana ge batuuka awo basobola okerekaita kwerenga ery'obutyerere aye era yona yalemesa abandi kabiri baira yere ku luguudo idukira emmotoka nga teribita buli ssaawa era ne mu biseera ebyo eriyo emmotoka bwe yakoona omwana kisa kya Katonda kyatutaasa tiyafa aye lwambeera danjira eno. Amanya gange mpitibwa Maureen Nagais Shalsos. Ndi muweeza wa Mukama omubuzi w'enjiri nga tuyambako ku bantu tubanga Katonda twadde omukisa tusinkana bannaffe okuva mu mawanga ag'enjawulo oluusi tugaba ku mmere tugaba ku ngoye naye bwe twajja eno ebusoga ne mpulira ng'ekisa kinkutte tekibyali byangu kuba bwe twajja twasanga obwana nga buto nga busena amazzi naye nga bunywa n'ente nga oluusi kakwatamu n'engalo bwe kati bwe kasena bwe kateeka mu kamwa ng'ate ente mulimu ezoonoona mubooleze engoye ng'osanga omukadde n'akunya eri omwana asena amazzi gakutwala bakakufumba kwegamba embeera teyali nyangu. Ne tukwatibwako ne nkwatagana ne bakwano bange okuva Norway n'ekkanisa yange ne tujja ne tuzimba oluzi luno era tulabye ng'abantu basanyufu abakadde nga basanyufu n'abaana bawonye kuba abana bajjanga obw'essomero nga busena omwo ng'abazadde beeraliikira obwana bwabwe okuggwamu naye nga tebalina kyakukola kubanga tebalina busobozi bukola luzzi. Naye twebaza Katonda atukoze bulungi abantu bafunye amazzi amalungi tusuubira Katonda agenda bakola bulungi. Nze ndowooza nga bwe tulaba Mukama waffe Yesu Kristo bwe yakuŋŋaanyanga abantu nga babuulira enjiri tulaba yabalisanga emigaati era olunaku lumu enjala yali eruma abayigiriza n'abantu bonna be yalina nga naye yennyini yali talinaawo ssente n'abuuza ani alinayo ky'alina omwana n'aleeta ebyennyanja 2 n'emigaati 5 n'agizimbulukusa n'aliisa abantu bonna ne basanyuka ekibiina ne kyeyongera nga kimugobereranga abamu bajjanga lwa migaati naye n'abakwatirayo era ne bakyuka era ne bamugoberera. Nandibadde nsaba ababulizi b'enjiri tuyige enjiri y'ebikolwa. Omuntu eyasuze enjala kiruma omugamba nti Yesu akwagala ng'ate yafa enjala. Bw'oba olina olukumi olina olugoye olukuleseewo tululeete lubuulire enjiri gy'okoma okuwa omuntu ekintu nga tomumanyi akwatibwako n'ayogera eri omutima kyogera eri omutima gwe okusinga ebigambo ogenda okulaba ng'akirowoozaako nga naye alowooza kukwagala kwa Kristo nga bwe yatwagala kuba ye yawaayo omusaayi gwe yawaayo omubiri gwe yakubwa yaleka ebyobugagga byonna n'abisaddaakayo ku lwaffe naffe tubeeko kye tusaddaakira abalala okubaleeta mu bwakabaka bwa Katonda. Nze ndabye nga kinkolera kyempawaliza amakanisa mangi kyempawaliza abantu bangi nga bawa obujulizi nga yajjanga asaagalwa akawunga lwa mutuba sabbuuni ne bakyuka ne badda Kristo ne banywera ate era ne bavaamu ne bafuuka abakulembeze mu kanisa ekitiibwa kino nkidiza Mukama. It's Hans Peter Andresen. And I told the story when we were opening the well. Then the day I was born, I owe my life to Jesus because Jesus spoke a word that saved my life at birth. So I'm using my life to preach to others. And just like Jesus spoke to that midwife on the hospital when I was born, so Jesus can speak to you and me throughout our daily lives in big and small things. And that is what I'm living to preach and to tell other people so they can know God and they can come into heaven. And the way that we were inspired to build this well is with the other missionaries from Norway that has been going to Burundi and many places in the African continent, building wells and doing missions with crusades and many other things. And that inspired me too to do the same. And the missions, telling people about Jesus and helping them with practical things, it goes hand in hand to show the gospel and to preach it.